Ebirooto ebyentiisa. Ekirooto kisobola okubeera ekyentiisa era ekirooto kifuuka kitya ekyentiisa? Kati ebirooto ebyentiisa bye bino. Omuntu singa aloota ekirooto n'akiddiŋŋana emirundi 3 aba alina okukyegendereza ennyo. Abeera akikuloosa, aba siriyaasi ku kyaliko. Ekirooto nkiddamu singa okiroota emirundi 2 kyewaloota luli n'oddamu n'okiroota olwaleero, oba tugambe ne weebaka mu kiro kimu n'oddamu n'oloota ekirooto kimu emirundi 2 oba 3 mu kiro kimu, oba n'okiroota mu nnaku ez'omuddiriŋŋanwa 3, ekirooto ekyo kiba kya ntiisa era kirwaza. Kisobola okukumalako emirembe. Okuva lw'okiroose emirimu gyo gisobola okutandika okukyankalana, ebintu byo bisobola okutandika okukyankalana. Omusajja ayinza okwekyanga abadde teyeekyanga, oba omukazi ayinza okunoba oba musajja. Kale ebyo ebimu ku birooto bye tuyita ebyentiisa. Okitegedde? Akati omwami ono agambye, omwami ono yeddira Kkobe era nga muzzukulu wa Nnamwama e Buwama. Omwami ono agambye nti yaloota ekirooto naye okuva lwe yakiroota emirembe gimuweddeko. Kituufu ekirooto kibaamu amaanyi, naddala ebirooto bye muddiŋŋana. N'ekirooto ne bwe kiba kimu, osobola okuva mu kirooto ebintu bino bikyankalana. Akati njala mwegendereza amakulu gano ge ngenda okunnyonnyola. Omwami ono yeddira Kkobe, muzzukulu wa Nnamwama e Buwama. Omwami ono agambye nti bwe yeebaka yaloota ekirooto ng'alinnya olusozi, naye ku lusozi eyo waggulu yasangayo kereziya oba kyaki. Akati bw'asangayo kyaki, ate yagenda okulaba nga waliwo embuzi. Akati n'agamba nti n'akwata embuzi n'agisiba ku lusozi okwo. Akati nga tannasiba mbuzi, ku lusozi okwo ewali kyaki waliwo ebinnya. Nga waliwo ebinnya, waliwo n'endoza n'ebidiba by'amazzi. Kati agenda okulaba ng'alaba embuzi. Embuzi ezo zaali 3, kati n'akwatako emu n'agisiba ku ttale. Akati waaliwo n'abantu abalala bangi, ndowooza waaliwo n'omwana omuwala, naye n'akwatako emu n'agisiba ku ttale. Naye ekyali kimututte ku lusozi okwo kwali kuwanikayo bbendera. Akati bbendera eyo yali mmyufu ng'erimu n'obutolobojjo oba busita obweru. Akati omwami ono abuuza, ekirooto kino kimazeeko emirembe kitegeeza ki? Akati ssebo kankwanukule, osanga onoofunamu omuganyulwo, oba oli awo n'abamu abaloota zibbendera, eriyo abaloota zibbendera, abaloota ebinnya, abaloota kereziya, biki nabo oba oli awo kinaabakwatako. Akati okuloota ng'olinnya olusozi bakuyita mu lusozi. Olusozi luba lwa Kabaka Bulamu, bakuyita mu lusozi lwa Kabaka Bulamu. Kyaki bulijjo yeeyoleka abantu ekituntundu kya Kabaka Bulamu, kubanga abalongo bali 2 abooleka kyaki n'emizikiti. Omulongo asooka Waswa ajjira mu kituntundu abantu mwe balootera emizikiti. Waswa ye Kabaka Ndawula. Ndawula yali Munyeenye, Ndawula Ssemwezi. Akabonero ako kasanga ku mizikiti. Okitegedde? Ekintu kino nsiba nkibagamba lunye nti empewo za nsi. Kakati gano amadiini ge mulaba muno buwangwa bwabwe eri. Naye Ndawula gy'ali buwangwa bwabwe si bwaffe wano. Abasiraamu mukama waabwe ke kabonero k'olaba ak'omwezi ne Munyeenye ku muzikiti. Wabula nabeeri y'ensamira yaabwe. Nga naffe no bwe tusamira Kabaka Ndawula, buli ggwanga lirina engeri gye lisinzaamu emisambwa. Okitegedde? Era ne bagitegeera nnyo era nga bagisinziza ddala okusobola okumanya Mukama Katonda waabwe. Buli ggwanga mu buwangire bwalyo n'enjatula n'olulimi, enneeyisa, obulombolombo oba ennono. Okitegedde? Buli ggwanga mu buwangire bwalyo oba buli mawanga mu buwangire bwago. Okitegedde?
kakati amawanga oba continents ez'enjawulo zirina amawanga ag'enjawulo munda mu continent oba mu continent eyo amawanga ag'enjawulo kyokka buli ggwanga lirina olulimi lwalyo ngera bw'olaba nti Uganda, ensi Uganda erimu Abacholi, Abakaramojja, Abarundi, Banyarwanda, Banyankole, Baganda, okitegedde. Kyokka buli ggwanga lirina engeri gye liyita ddungu. E Rwanda ojja kusanga bamuyita Lyangombe. Buli ggwanga lirina engeri gye liyita ddungu. Buli ggwanga lirina engeri gye liyitamu Mukasa. Kyokka omusambwa tusigala tusamira gumu. Naye bw'ogenda e Burundi n'osanga bwe bayita Mukasa oyinza okuga nti ate si ono ow'ewammwe. Era omusambwa gusigala guli gumu gwa ku mazzi. Kiwanuka asigala ali omu, Ndawula asigala ali omu. Kati n'amawanga ag'enjawulo oba ag'abeeru oba ag'abaki mwe mwakitegeera nnyo nti eddiini ze baaleeta ze zoogera Katonda. Eri nabo yensamira yaabwe oba yensinza yaabwe olw'okuba nti ebyabwe birongooseemu balina ssente. Bo kati ensi z'abeeru bonna okujja nga beeyozaayoza okuviira ddala ku Bayisirayiri waggulu, Bamerika, Abangereza, abaki kutuukira ddala ku Babulaziru, Bawarabu, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Abantu bonna balina kkala emunyunguzeemu. Waliwo amawanga agali mu first world. Ekyo oba okyagala oba tokyagala kukiwulira gw'omanyi. Amawanga agali mu first world ne gajja nga geegoberera mukkirize nti eriyo abantu abali mu first world. Okitegedde paka ku muddugavu wa wansi. Ekyo nsiba nkibasomesa. First world, amawanga agali mu first world oba abantu abali mu first world. Ensi zitambula zityo. Kuliko ensi ezikulembedde zinnaazo. Ensi ziri mu maaso mu kutegeera, mu kumanya, mu kulowooza ne mu nkola y'ebintu. Mu sipiidi oba ng'okuddukira ku sipiidi ebintu nsiba mbibannyonnyola. Eri abantu ababa tebaagala biwulira, eri abantu oluusi nga bw'onoosanga omuwala n'omugamba nti oyo omuwala mulungi nno, omuwala n'akugamba mulungi luddawa. Kitegedde abawala tebaagala kugamba bawala bannaabwe nti balungi, era omuwala batono nnyo asobola okugamba mukazi munne nti oyo omukazi mulungi. Okitegedde ebintu ebifaanaganako ebityo. Kati naffe abantu bwe tuli ebintu twandibizizza ku bbali ne tumanya nti waliwo abantu abali mu first world oba amawanga agali mu first world. Okitegedde mu ndowooza, mu nkola y'emirimu, mu sipiidi, mu ntegeera ne mu njiiya. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo nti wano tusamirira lubaale atuteeke ku mwanjo. Obuwangwa bwanyiiga wano oluvannyuma lw'okusuula ebintu byaffe ate n'oluvannyuma lw'okukopperera ebitali byaffe ate n'oluvannyuma lw'okuwagira abazungu. Obuwangwa ne bunyiigira ddala ne butuggyako n'akatono ke twali tuyina. So buli ggwanga lirina omutendera ne kiraasi mwe litudde era mwe litambulira mu njiiya, mu nkola y'ebintu. Okitegedde so nti engalo zino ne bwe zikula zita tezisobola kwesisinkana, wabula buli lugalo we lwali lulina okukoma weewera we lulina okukolera ebyalwo. Nti luno olugalo lwa nnasu ne bwe lukula lutya tetusobola kusinkana lulinaanye. Kati n'abantu bwe tuli, abantu tuyiye era tukola ebintu era tulina amagezi. Era ne mbafirika bwe bannayuganda tulina amagezi. Naye ate waliwo abeera akusinga obuwanvu nga tosobola mwenkana. Kati z'ensi zaffe nga bwe zijja zeegoberera. Nti so singa twali twasamira emabega eri, singa naffe tulinawo ebyaffe naye nga biriko we bikoma. Ne mu njiya yaffe nga erina weekoma. Naffe singa tulinako ebyobugagga bye tukola naye nga birinako we bikoma, nga tulina bye tufulumya, nga tulina amakolero, bintu eby'enjawulo nga naffe tusobola okuyiya ebintu eby'emikono by'enjawulo oba ne tukola ki, oba n'oyiya pikipiki nga bw'olaba Abayindi. Abayindi batuuse ku mutendero gw'oyiya pikipiki bwe bityo, mabega eri bakolanga bugaali naye kati waliwo ne pikipiki eziva e Buyindi. Okitegedde singa naffe tulinako ebintu eby'enkulaakulana nga tukulaakulanye mu njiiya, mu mpeesa, mu nkola ey'ebintu naye nga tulinako we tukoma. Okitegedde nti bye tusamirira okufuna oyinza okusanga nti ate bwe tugaggawala kye tufunyeeko oli bwakusanga kugamba nti abo nno baleka baatereeza empewo kubanga bali bulungi, naye oli akuwana nti mwatereeza empewo emmotoka gy'ovuga si ggwe ogikola. Okitegedde ekitegeeza tusamira tufune bali bye bayina, tusamira tutuke ku mutindo bali gwe baliko. Wano omuntu bw'agaggawala baga nti abo nno balabika baatereeza empewo, kyokka ate omuntu oyo gwe bawanye nti baatereeza empewo
bw'agenda e Bulaaya oyinza okusanga ng'ate emirimu gy'akola gy'abafala e Bulaaya, wabula bw'ajjayo ssente zaayo bw'atuuka wano ziba nnyingi. Wano ne tumuyita omugagga omubedde wano, naye ate nga bw'atuuka eri emirimu gy'akola gye gyaba akataala. Okitegedde, bantu bali Bulaaya, asiimula nnyumba, alabirira baana, alabirira bakadde, oluusi akola mu ggwanika, oluusi akola mu mirambo, bagirongoosa biki, oluusi egiwedde ery'okubaaga bagiteketeko giziika, nosanga no Munnayuganda nga gy'akola amazeeyo emyaka 22 wano ng'alinawo akeedi oba ng'alinawo kalina. Kati nga ffe wano abalaba omugagga oyo mu famire gye tumulabyemu nga tugamba bannange nno baneetwandisamidde, olaba ennyumba ezaatereza lubaale, emmotoka baazifuula bugaali. Okitegedde, so nga eri bw'atuuka eri ye kataala waayo, eri abeera mu kufukamira. Okitegedde, emirimu gy'akola eri be bakataala era sitiiru era alinga muddu. Okitegedde, kale no olina okukkiriza mulimu amawanga gali mu first world nga bw'ogendayo omulimu gwonna gw'okwatako engalo bw'oba ng'olamizza ate no budde oba mugagga ewammwe. Eno bwe tutereeza empewo zigamba tugenda basumululira amakubo nebbanga tulisumulule, famire ozisangemu abalinnye ennyonyi, abasomye ne bafuna ziddiguli ne bakola bitya. Okitegedde, kakati nga bw'ogamba nti nninnya ennyonyi ngenze e Bulaaya, oyinza okusanga emirimu gy'okolayo ogenda okudda eno ng'oba mugagga, ositula kalina, okola ki. Okitegedde, ebintu byonna bye tusoma oba mu masomero tusoma kufuuka bali abeeru, okufuuka nga bo, okwogera olulimi lwe boogera. Olaba ffe wano Oluganda tululwanyisa, ekyoka kyokka ekintu ekitono. Olulimi waffe wano olunnansi tululwanyisa luve ku maapu. N'osanga oli nga bamukubira Olunyarwanda olw'eggwanga lye, n'osanga oli nga bamukubira Oluganda ku ssomero olw'eggwanga lye, n'osanga olulimi Oluganda ku ssomero nga terusoosowazibwa kubeera lulimi oluli da fast mu nsi yo. Olulimi Luganda lwandibadde da fast, oba tugambe Olunyarwanda lwandibadde da fast. Okitegedde, ne olulimi olwaffe lujjanga kitundutundu kyakusatu. Tusoma mu ssomero tuyiga olulimi lw'abali, katugamba nti tuli basinga. Okitegedde, tusoma mu ssomero tuyiga olulimi lw'abali, kitegeeza bali mu da first world. Bwe kiba nti tutongoza Oluzungu lutambule in the whole world, whole world, olulimi Oluzungu nti lwe lukola yonna, pate tuganya Oluswayiri lukola osobola okutambula, nti Oluswayiri lusobola okukuyambako biki, naye Oluzungu luli the first language. Okitegedde, Oluzungu tulusoma tuluyige, naye Oluzungu lw'abaani? Nti lw'abeeru. Ani yeefuze ensi mu lulimi, mu mpeesa ne muki? Okitegedde, ne mu ssente. Kubanga bw'ogendako ewuwe ogenda okudda eno ng'oli mugagga. Kati bw'oba ogendako ewuwe ogenda okudda eno ng'oli mugagga ate ng'eri obadde osiimuula binaabiro. Kati sooka ombuulire, ani abeera mu the first world? N'olwekyo tusamira empewo zituggulirewo amakubo, tulinnye ku nnyonyi, ennyonyi ze tulinnya si zaffe. Ne bagamba okwate sipaana obeeka akantu k'oyiya mu nnyonyi eyo tokasobola, oba mu mmotoka oba mu ki. Okitegere, tokasobola. Kati ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako ebityo, so tulina okukkiririza mu kyaffe ne tutereeza ekyaffe ne kituwanika, ate mu kutuwanika ne tubako we tukoma. Ensi zitambula nga ngalo, engalo ennyimpi tesobola kusanga ya wakati. Tutambulira mu mitendera, buli nsi yatondebwa nga bw'eba yeefuddeko ebaako ebyayo ebyobugagga ebyayo ne we bikoma, ne we birina okukoma, ne ssente zaayo we zirina okukoma na biki. Bwe bityo tutambulira ku ngalo, tutambulira mu mitendera. Waliwo abali mu nsi ezisooka eziri ku mwanjo. Katonda bwe yali atonda ensi eno yonna nga bw'ogiraba, the whole world, yagitonda nga agitondera ku myaliriro egy'enjawulo. Najja nga akkakkanya emyaliriro, najja nga akkakkanya emyaliriro, kintu ekifaanaganako bwe kityo. Akati omwami ono ow'ekkobe yatuviiriddeko kulandagga bwe tuti. Okitegedde, tubadde twogera ku Kabaka Ndawula ne twogera ku Kabaka Bulamu. Kabaka Ndawula ye Waswa, Kabaka Bulamu ye Kato mu kituntundu eky'obuto. Waswa ye Kabaka Ndawula. Waswa bwe yakka Kabaka, yakka Ssemwezi, yakka Munyeenye. Okitegedde, Kabaka Ndawula ye Ssemwezi ye Munyeenye. Akabonero k'omwezi ne Munyeenye bulabikira nnyo ku mizikiti gy'Abawarabu.
tetubawanika nti kyetusamirira be bakiina. Nedda bali batuleetera ekintu kye batatunyonnyodde, ne bakuleetera ekintu kye batakunnyonnyodde, naawe n'ogenda n'otandika okisinza naye ng'olredde kyekimu kyekikyo wano ky'oyina. Okitegedde? Mizikiti giba gya ndawula. Eri mu Buwarabu, okitegedde, akabonero k'omwezi n'emmunyeenye bo basobola okuba bakataputa erimu abakwasi b'ensawo nti omwezi gutegeeza kino, bw'osiiba olaba mwezi, ebintu ebifaanaganako bwe kityo. Naye emmunyeenye n'omwezi abasiraamu basobola okuginnyonnyola mu butereevu bwayo. Ku lubereberye lw'ensi emmunyeenye kye ki? Era emmunyeenye etuddemu maanyi ki? Omwezi gutuddemu maanyi ki? Ku butonde bw'ensi wakati mu lubaale oba mu bwengula emmunyeenye kye ki? Oba mugiraba bulabi nti mmunyeenye? Okitegedde? Omwezi mugulaba bulabi nti mwezi. Naye akabonero akali ku mizikiti ani asobola okukannyonnyola? Oba ndawula gwe tusamirira mu buwangwa n'ennono ndawula yaani? Yakka ssemwezi, yakka mmunyeenye. Okitegedde? Kati oli wajja n'olulimi lwe oba Luwarabu oba Luvatikaani oba Lulatini, najja n'olulimi lwe n'akubuzaabuliza mu lulimi olwo n'ojja osuula ekikyo olw'okuba oli mbuzi. So kyaleese kye kimu kyekikyo. Ensinza yammwe abaddugavu mwagifuula sitaani ne mugamba eyabali nti y'ey'obwakatonda. Ekyebuziba bwe yali tennajja abantu abaaliwo abalinga basinza, kyoyagala okuga nti emirembe gyo gyonna gyonna giri mu muliro. Katonda aseesamu buseesa baabokyadda bonna baasooka. Eddiini zigenza okujja wano mu 1800 kandabo bakina mu 7 bakyenda mu 7 eddiini zigenza okujjaawo. Emirembe egize gibeerawo emyaka emabega emeka n'emeka, abantu bonna bali mu muliro. So buli ggwanga lyaweebwa engeri gye lisobola okusinzaamu oyo liiso ddene. Buli ggwanga olulimi lwatusuula. Okitegedde? Oli bwe yajja ng'ayogera Luwarabu, olw'okuba ze anyirira mweru enviiri zeesuulidde, ne mulabamu wa Katonda ne mugamba nti ono ddala yaleese ekigambo ky'Omukama. Okitegedde? So kyaleese kye kikyo. Mu buzaabuzibwa mu lulimi baali tebaasoma abaasooka. Olwarabu ne lujja onaga nti kasubi tuzooke tuziggyewo. Olw'okuba twali baavu, ennyumba tuzimba za ssubi, ze tusulamu za ssubi, ebitanda tusula ku byakkomerera twazimbanga bizimbe, emifaliso tuteekamu obumuli bw'olusenke buno bayita obufumbo, emifaliso tuteekamu ssubi, tukomaga mbugo okufuna ekyokwebikka, twerabira mu mazzi, twozesa mpiki. Okitegedde? Ebintu eby'enjawulo nga tuli baavu. Bali ne bajja balina essente, ate nga bw'omanyi omuntu akwetedde sabbuuni, akwetedde ekizigo, akuleetedde ekintu ekyokukozesa, ebintu eby'enjawulo, ebintu babikuleetedde, engoye biki kakati ddala naawe omuntu aliwo nga toli mu bugumyeko oba olina kumanya nti ono yaleese ebya Katonda. Kubanga aleese ebyobulungi abikusanzizza, abaabeeranga mu ssasa nga baweesa ebikola ne basuula eri kubanga babanga beekuba engalo. Ate bano baleese ebintu ebiyita mu masiinizi. Biyita mu masiinizi, binyirira, biriko ensusu bulungi nnyo nga bw'olaba amayembe g'eggaali bamandigaadi za pikipiki biba bitemagano ba siriva, bintu ebiriko siruva, ebintu eby'enjawulo. Kati ng'ate ffe ebyaffe biriko kawaali, tukuba bikube tubiteeka mu kyoto ne tufunamu enkumbi ne tufunamu embazzi, omala kiteeka mu kyoto baasaanusanga sitiiru bajjajjaffe mu ssasa, amasasa ag'enjawulo kubanga wano tulina amayinja agamu ge tuyita amasengere. Bajjajjaffe baagafukutangamu ekirungo kya sitiiru n'aluminiyamu. Okitegedde? Kati nga bo omala kuteeka mu muliro, prosesi nene nnyo mpanvu, okwekuba engalo, kukola ki, ate ne babiggyamu nga tebannayiga ngeri ki gye bibeera smooth kungulu, okulaga ka siruva kali, oluusi ebirungo ebikola siruva tebabirina. Kati nga bwakuba ekyuma ye ne yeggyiramu enkumbi ng'amaze. Kati omuzungu n'ajja n'ebyuma ebitemagana nga bw'olaba amayembe g'eggaali, mandigaadi za pikipiki, ebintu ebirina ka siruva kungulu, ebiwedde okukola ebiri finished obulungi. Bajjajjaffe abaga nti ate okwekuba engalo katugoberera omuzungu. Omuzungu alabika yamanyi Katonda. Omuzungu ng'aleeta amasomero, ng'aleeta amalwaliro, eddagala lya bwereere. Okitegedde? Bano banzira mu bikoola, kunoga bikoola, kuyenga ddagala lya kunywa, mwana alwadde biki, oli aleese eddagala lya mazzi liri mu mpiso, liri ize.
okitegedde ebintu ebyenjawulo amasomero buli somero wateeka essomero ateekawo church oba omuzikiti bajjajjaffe ne baga nti bano balabika baana ba Katonda olw'okuba beeru ffe twali baddugavu ennyindo ngazi enviiri abedda baasibanga enviiri nga bazikuba Mariya abasajja n'abakazi waliwo omulembe gw'okwokya enviiri n'ebyuma ndoozi ogwo nagwo gwajjo n'omulembe guli ogwajjirako abazungu ndooza enviiri baazikuluzanga bikwalo bya ffene okitegedde kati omuviiri nga gukula ne gutuumuuka tewali masiini zisala nviiri makansi ndoozi olwo ebiseera ebyo nga tezinnajja kuba ne jirita nazo zaaleetebwa bazungu nazo nga tezinnajja enviiri nga zikula abantu nga balinga mazike muganda wa wanedda nga ennyindo ebangazi ng'eringa ya kizike ebintu ebyenjawulo bwe bityo kati bagenda okulaba nga ate wajjayo abantu abanyirivu abanyirira nnyindo nsongovu olususu kyekyo enviiri zigwa eno ziringa za musambwa bajjajjaffe ne bagamba Katonda atuuse mu bulamu bwaffe bakatonda bazze kati era ekigambo kyonna kye baalinga balina okwogera nti ffe tuzze n'omukama bajjajjaffe baali balina okukigoberera tuzze n'omukama tuzze na bulijjo bye mutamanyi bye munoonye jirita nkuleese makansi nkuleese bano babadde beekubangalo okuweesa ejjambiya nkuleese beekubangalo bayita mu muliro tebalina masiinizi bakozesa mikono gyabwe okuyiiya obwambe okuyiiya akasefuliya akanaafumbirwamu emmere omuliro baakubanga mayinja bwe bityo muzungu azze n'ebintu bibiritinga buulaba biki engoye endabirwamu bintu ebyenjawulo kyatuviirako okuwangayo abaana baffe muzungu n'aleeta ebirungi ne tuwayo abaana baffe bagende bakola obuddu mulembe gwa slave trade bintu ebyenjawulo kwavanga mu kusikirizibwa abantu abazze banyirivu ffe tulinga mazike ng'olina kusuulawo bibyo okitegedde kakati akabonero k'omuzikiti akabeera waggulu ak'omwezi n'emunyenye tuddeyo ku lubereberye ani ssemwezi ani munyenye okitegedde kakati akabonero ako eri bya buwangwa byabwe wabula ebyo byalinga nga boolaba abafuzi b'amatwale nti Bufalansa ettwalirayo lyali ku Rwanda Bungereza ettwalirayo liri bwe riti ensi zino zonna Uganda Kenya luddawa twafuna bufunyi bwetwaze jjo naye twali mu mikono gy'abafuzi b'amatwale ensi zaatuula eyo ne zinoonyereza ensi yonna gyeyitira ne gyekoma okusobola okufuga abantu eri balina ensinza zaabwe bajja nazo tebaazireka mabega era ne bajja ne bavumbula obusiisisi obw'enjawulo mwali ne ka Uganda ka Rwanda kaki obusiisisi bwonna ne batandika okubufuga abantu bamu nga balina okubakkiririzaamu ne bye bazze nabyo omwo mwe mwali n'enzikiriza zaabwe ng'era bwe tulina enzikiriza z'obuwangwa n'ennono enzikiriza zaabwe baakusanga osinza naye nga ky'osinza tokitegeera naye ng'okeera kusinza naye nga kyekimu n'ekyabwe olw'okuba baalina ssente ago gonna bwali bufuzi bw'amatwale kati ebyobwetwaze bye tuyita independence byakola ku byabufuzi ku bapulezidenti naye ate ebisinga byasigalawo baasigala bakyatufuga ne mu ddiini okitegedde twali tuyina bwe tuba nti tufunye obwetwaze mu nsi zaffe byonna byandibadde bitereezebwa n'amadiini na buli kye baaleeta ne bakizzaayo ffe okusobola okwesobola kubanga twali tuyina eddiini zaffe enzikiriza zaffe kakati nkuzzaayo omusajja aloose ng'alinnya olusozi waggulu n'asangayo kereziya kyeki kereziya yaani kabaka Ndawula yalabikira mu kabonero k'omwezi n'emmunyeenye kabaka Ndawula yakka kabaka okitegedde kati Ndawula w'omwaliriro ogwokubiri yasiramuka okitegedde Ndawula w'omwaliriro ogwokubiri omuzaali yayambala entalaboosi kabaka Ndawula omubereberye ngakka nga mmunyeenye omutonde obutonzi malayika eyakkira mu malayika yakka na nkofiira ya bwa ssekabaka oba nkofiira z'abakabaka bakabaka ate Ndawula w'omwaliriro ogwokubiri yalabikira mu ntalaboosi era Ndawula tumusamirira mu mitendera gya mirundi ebiri abasamira oba abasamize oba abantu abaliko empewo oba abantu abaliko olubaale musobola okunjulira abantu abaloota abasiraamu aba buli budde oba oluta kabaka Ndawula abantu abaloota entalabuusi oba oluta kabaka Ndawula abantu abaloota amakanzu g'ekisiraamu oba oluta kabaka Ndawula abantu bangi nnyo baloota emizikiti oba oloota kituntundu kya kabaka Ndawula so babeera tebakugamba nti genda mu mizikiti
genda okole bwoti nedda, wabula bali bayina ekintu kye basinza kye batamanyi ani ali waggulu waakyo. Okitegedde? Kakati amakereziya, omuntu alabikira makereziya ye kabaka bulamu, era engabo ya kabaka enkulu musaalaba. Engabo ya kabaka enkulu tukozesa engabo zino ez'abalangira ez'amagulu 4 waggulu mafumu 2 wansi magulu. Engabo ezo zonna zetukwata mu bulangira, mu bwabakabaka, bonoozisanga Emmengo, bonoozisanga ne mu kusamira aba mu lubaale muki lubaale omulangira. Engabo ezo bamwena banengabo Kawumpuli, kabaka bulamu ani ez'engabo. Engabo enkulu eya kabaka bulamu musaalaba, era engabo eyo eviiriddeko ensi eno okubonaabona ennyo n'okukaaba amaziga abantu baamu. Era omuntu yenna ng'abadde abonaabona nnyo kabaka asobola okukuloosa omusaalaba era n'ogukwata n'ogutwala mu mbuga ye. Era abamu abagenzeko mu mbuga z'abakabaka bulamu enkulu ndoza emisaalaba abamu mwali mugirabyeko mu mbuga ezo. Omusaalaba gukutumibwa kabaka okujjako omusaalaba oluvannyuma lw'okwegayirira ennyo n'okukozesa amaanyi n'okulabika nti weewaddeyo mu nsonga ze. Kabaka asobola okukeera enkya n'akuloosa omusaalaba n'ogutwala mu matwala agalimu kabaka n'owummuza ekitundu ky'omusaalaba ky'obadde oyitamu mu nsi muno. Okitegedde? Kati kato ye kabaka bulamu. Kabaka bulamu bakigambibwa nti Abakristo oba Abakristo oba Abaminsani gwe basinzanga Kristo. Okitegedde? Ekyo nakiwakanya simumanyi. Kristo ye yaleka entaana eyasamye ne bajja ne bakebera nga taliimu. Mu buwangwa n'ennono Walumbe bwe yayigganyizibwa teri yalaba ku mubiri gwe, baasanga mpompogoma. Olwaleero ze nnyanga zetubikka. Kabaka bulamu mu Bakristo oba Bakristu oba Baminsani oba Bamissionaries, okitegedde, gwe basinzanga Kristo. Feno gwe tusinzanga kabaka bulamu. Okitegedde? Temusobola kubimanyi ebyo ebimanyibwa abantu abatudde mu myaliriro eminene. Era osobola okwogera ebintu bino olina akuwakanya n'agakalira booyo ayogera biki tabimanyi. Okitegedde? Kati ffe tetukaayana, gwe oba tomanyi kyoliko. Okitegedde? Olubereberye lwa Kristo nga alinnya mu ggulu n'omubiri gwe ng'amadiini bwe googera, n'aleka Mwoyo Omutuukirivu, kituntundu bwe bamusangira mu ntaana nga taliimu, naye mu kumutta lyali kkubo lya musaalaba. Kitegedde era kwe yakomererwa n'aziikibwa. Ate bagenda okwejjuukiriza oluvannyuma lw'ennaku nga ziizo. Waaliwo omulembe gwa Toma, Maria Magdalena, ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo. Bagenda okujja okukebera mu ntaana ye nga taliimu. Entaana ng'ambikkule, ejjinja nga liri ku bbali. Yaleka ntaana njereere, era mu kifo ky'okubeera nga temulina kusigala nga mumulaba, yadda mu mwoyo. Abayigirizwa be n'abantu b'ensi n'abalekera Mwoyo Omutuukirivu, n'agamba luli mubadde mundaba kyere, kati mugenda kutandika okundabanga mu butalabika. Era abayigirizwa be 12 baali ndoza tebakyawera, kubanga Yuda yali amaze okuvaako. Okitegedde? N'abalekera akabonero ka Mwoyo Mutuukirivu, ekitegeeza nti mugenda kutandika okusinzanga kye mutalaba. Mugenda kutandika omitima gyammwe gigenda kukkiririzanga ekyo, gigenda kukkiririzanga mu ekyo kye mutalaba. Mubadde mundabako luli, okitegedde, naye temusobodde kuntegeera. Mbaddewo nga ndi muntu n'omubiri gwange naye temuntegedde. Abalya mmere muli bazibu, kubanga abalya mmere bennyini tebaategeera Yesu oba Yezu. Waliwo bamuyita Yesu Kristo, ate waliwo bamuyita Yezu Kristu. Abakristu n'Abasodokisi bamuyita Yezu Kristu, ate Abakristaayo n'abalokole bamuyita Yesu Kristo. Okitegedde? Kati yaliwo nga mulya mmere ng'alina omubiri gwe. Abakkiriza baali ba lubatu, ensi yamuwakanya, teyamutegeera. N'olwekyo yamala kugenda ne balyoka bategeera nti ddala omusajja abaddewo, abadde n'amaanyi. Akati mu kuleka entaana nga njereere, yakomawo ng'asiibula ensi, naga nti luli mubadde n'omukisa ogundaba, ne kati mugenda kuddamu kundaba. Ate nga mwagala oba temwagala, muyina okunsinza. Temunsinzizza nga mundabako, naye bwe mala okugenda
ate mugenda kunnoonya nnyo, mugenda kunjayaanira nnyo, kuba buli omu ajja kunneetaaga. N'abadda mu butalabika n'abalekera akabonero ke tuyita akamwoyo omutuukirivu. Okitegedde? Walumbe kye ki? Oba kabaka bulamu kye ki? Okitegedde? Kabaka bulamu kye ki? Kabaka bulamu ye malayika eyayigganyizibwa abantu, nga kirowoozebwa okubaawo abantu abaaliwo nti alabika ye Walumbe. Bamuteekako ebintu bingi, ensi n'esalawo emuyigge, era ne bamuyigga nga bw'olaba ekkubo ly'omusalaba gwa Kristo. Okitegedde? Wabula bwe yalaba nga bamuli bubi, ekyenjawulo nti obuwangwa bulina engeri gye bunnyonnyolamu ekintu kyabwo, n'amadiini galina engeri gye gannyonnyolamu ekintu kyabwo. Yesu baamukuba okutuuka okumutta ne bamuziika, entaana yagireka njereere naye ng'ate bamaze omuziika. Ate kabaka bulamu kigambibwa mu nnono nti abantu baamuyigga. Bwe bamuyigga baamugoba mayiro mpitirivu mu biseera nga bakyamulabako nga baga nti ono ateekwa okuba nga yatutta, ateekwa okuba nga yatulya. Okitegedde? Yaliwo, abantu ne batamumanya. Bwe batamumanya ne basalawo bamutte bo nga bo, naye nga tebasobola kumutta era tebaamutta. Wabula okwalinga ng'okumutta, abantu baasanga binnya we yabulira. Kyali kinnya, okebera mu kinnya ekyo nga taliimu, nga n'engoye ze teziriimu. Era kigambibwa nti bulamu yagamba abantu nti nga bwe mutantegedde nga mundabako, kambadde mu butalabika. Essaawa eno bamukaabanga Walumbe. Okitegedde? Era Abakristo banoonya Yesu. Kitegeeza nti Yesu yalina amaanyi agasobola okuzuukiza abafu. Yayogeranga n'abafu n'atuuka ku ntaana omufu n'azuukuka. Okitegedde? Ge maanyi ga Walumbe, nti Walumbe alina amaanyi agazuukusa omufu, oba agasobola okuzza omuzimu gwa jjajjaawo, oba agasobola okusitula omwoyo gw'omuntu afudde n'addamu ekitundu ky'obulamu, kubanga ye bulamu. Olwaleero kabaka bulamu alina enjogera nti nze kkubo, nze mazima, nze bulamu, ye kabaka bulamu. Nsamirira nkuddiza obulamu obw'olubeerera. Nsamirira nkujje mu kitundu ky'amagombe. Amagombe kye kitundu kya Walumbe. Okitegedde? Nkujje Magombe. Baga nti abalokole baga lokoka owone amagombe. Bw'onotegeera Yesu ajja kuwonya amagombe. Kabaka bulamu akuga nti ntegeera nkuwonya amagombe. Amagombe kye kitundutundu ekisooka ekya Walumbe. Okitegedde? Nsamirira onzigye mu bwa Walumbe onzize mu bwa bulamu. Bayibuli nekuga nti tegeera Yesu owone amagombe. Tegeera Yesu ofune obulamu obw'olubeerera. Okitegedde? Kabaka bulamu nakuga nti ntegeera nkuwonya amagombe. Bw'otantegeera ogenda kufa bubi. Amagombe gakuyita kye kitundutundu kya Walumbe, nti kyefuula ayambadde amakowa agawerako. Walumbe kinene ettaka, kinene ennyumba. Okitegedde? Nti nze bulamu, nze kkubo, nze mazima, nze bulamu. Era ye mmoto ya Yesu, nze kkubo, nze mazima, nze bulamu. Kati bano abantu ne bw'onoobabuulira okitegedde? Ne bw'onoobabuulira, kambabuulire ebintu nga bino nze kambabuulire temulifuna muntu alibibatemeratemera nga bwe bibatemeratemera. Gwe ne bw'oli saddaaka enjiibwa, nze nkubuulidde. Omuntu alikutemeratemera ekintu n'akikutemeratemera nga bwe kyali oba bwe kirina okuba. Oyinza okwebuuza, omuntu akutemeratemera ebintu yazaalibwa ddi? Okumanya ekintu si myaka. Okitegedde? Sobola okuba abantu abasinga obungi mu balabe abaliko empewo oba baliko olubaale, batuddeko emyoyo nga girina emyaka bufukunya. Oli oyinza okumulaba ng'alina emyaka 35 mu baana, naye ng'aliko ekimuliko nga kiri mu myaka 600, myaka 3, n'olaba oli ng'ayogera ebintu by'ataalaba era by'ataamanya era by'atasobola nakunukkiriza, naye n'abikugamba nga byebyo. Kale n'abantu abasinga eyo okwetooloola, abantu abasinga be musanga baliko olubaale. Omuntu aliko olubaale yasobola okukubuulira ebyedda. Gwe ne bw'oliyagala, amadiini gonna nga bwe mugalaba gali ku bikoppe.
gabikkula page ku page ne gasoma ebyaliwo. Simanyi ne baluwa Paulo omutume gye yawandiikira ab'egindi, simanyi onaani omwana n'omuzzukulu bye basoma, okitegere nti balina bipya. Naye bw'oba oyagala okumanya ebintu by'omunda ennyo eby'obutalabika okubitegeera, abalubaale abantu be bayigganya, era nga bunoga nti abantu ababangako amabala edda ababangako obuyinza bayigganyizibwanga ensi ne zibattera ne gye buli eno. Abantu abaliko amaanyi ensi ebeera etusumbuwa. Nze kamwa koogera n'abantu abasinga baliko amaanyi aga lubaale, ne wabeera mwana mu famire ng'ali ku lubaale okuva lwazaaliddwa, okuva mu lubuto mwana ali ku lubaale, maama abonaabona n'olubuto olwo lugalangatana, lukola bityo. Olubuto lwewanise baalusiba, nzaalidde omwana ku myezi 13, olusi bamulongoosezza bulongoosa, n'azaala akaana ne kayiika eminyira, ne kayiika kalwala ebizimba, ke kalwala measles, biki ke katava mu ddwaliro, ke kalemererwa okusoma, ke kamyuka amaaso, ke kalaba olufu ku lubaawo, yafumbirwa ng'abasajja tabanyweramu, yawasa bakazi nga bagenda, yabonaabona, yabulwa omulimu ogugwe mu nsi. Bye byaliwo era ku mirembe gy'aba Yesu. Temulowooza nti emirembe gy'aba Yesu gyakoma ku ba Yesu ba Muhammadi. Ne gye buli eno abaana bazaalibwa mu bazungu, mu baddugavu, abaana bazaalibwa abaana abaliko amaanyi, abaliko amabala mu buli zi famire. Abaana be mulaba eyo abayigganyizibwa, abaana abatabuka emitwe, abaana bagwa eddalu, abaana abalemererwa okusoma, abaana abataagala kukola biki ebintu eby'enjawulo. Omuntu aliko obuyinza aba talina mulimo gwe mu nsi. Gy'emirembe gy'aba Yesu. Ba Yesu tebaazimba mayumba, tebaayina mirimo muno, baakeeranga kwenjeera, kutambula, kubunyisa bigambo, njiri. Kitegedde abaana abaazaalibwa tebaakoma ku mirembe egyo, era bazze bazaalibwa mu bawulira ba Mukasa w'ennyanja, ba Kibuuka Omumbale baani. Kitegedde ebyewuunyo eby'amaanyi ne bijja bikoma ku ba Kibuuka Omumbale. Kati ffe olwaleero, kubanga bali abaatusooka amaanyi baagakozesa bubi, kati ffe olwaleero twolekeswako amaanyi, naye ate ebyamagero bye tukola bitono, tebyenkanankana. Emirembe egiddawo gijja tegyenkanankana na gibaddewo. Egy'aba Yesu gyaliwo, egy'aba Mukasa ne giddawo, ate egy'aba Mukasa gyavaawo, kati ate waddawo egyaffe. Egyaffe ebyamagero tetubyenkanyankanya nga bo bye baakola, so naffe tusobola okubuuka mu bbanga n'olamulira mu muti waggulu. Naye amaanyi ago gaatuggyibwako ne tusigaza buyinza obwo nti osobola okukolera omuntu ekintu ekirala. Kitegere kale no tekyavaawo mu lubaale. Okuva mu lubuto lwa Yesu baalangirira okutta abakazi abaliko embuto ng'ali mu lubuto, nti eriyo kabaka ajja, ne bayigganya nnyina ng'ali lubuto okutuuka kuzaala, era nnyina n'atuuka okuzaalira ku nsiko. Nnyina wa Yesu yazaalira ku nsiko mu kiraalo ky'ente. Lubuto lwe lwamulumira, naye nga talina waasula, tasobola muwa kayumba, kubanga oli businga yamuwa akayumba nti zaalira wano, kabaka yandimusse. N'olwekyo baamulekerera n'atambula mayiro ne mayiro okutuuka lwe yakyama ku nsiko, n'asanga ekiraalo n'azaalirawo omwana. Omwana bwe yamala omuzaala, omwana yayigganyizibwa, ensi teyamwagala, yayogera nga bakkiriza nga babanga ba lubatu. Ekibiina ekisinga obungi kyawakanya, era okutuuka lwe baamutta ne bagaa tumutte, lwaki yeeyita kabaka. Ne gye buli eno omwana azaalibwako empewo okuva mu lubuto lwa nnyina, maama abonaabona n'olubuto lw'omwana oyo ng'aliko empewo okutuuka lwamuzaala, ne kumukuza buba buzibu. Omwana bw'amala okukula n'ayigganyizibwa, famire emukyawa, emikwano gimukyawa, abulwa waafumbirwa, abulwa ekikye mu nsi. Omwana ali ku lubaale, taba na mulimu gugwe mu nsi, buli mulimu gwakola gwe gutafuna, buli mulimu gwakola gwe gutavaamu nsimbi. Okitegedde. N'olwekyo bwe muba mulowooza nti ba Yesu baali banjawulo, ba Yesu mirembe egizze gibeerawo paka ku mirembe gyaffe. Okitegedde. Era ne mubeeru bwe kiri, ne mbaddugavu bwe kiri. N'olwekyo tubanyonnyodde Walumbe yaani, tubanyonnyodde Kabaka Bulamu yaani, tubanyonnyodde jjajjaffe Ndawula yaani. Abaloota emizikiti, ne bwe munaba temwagala mizikiti, ne bwe munaba temwagala basiraamu, obutonde bw'ensi bwo butugatta. Tituli omuntu omu ne kye tusinza kiri kimu. Katonda gwe tusinza ali omu, ffe tumuyita liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe, basiraamu bamuyita Allah subhanahu wa ta'ala. Abakatuliki nabo ne bamuyita God mu bazungu, God no mu Baganda ne bamuyita Katonda. Okitegedde. Tusinza ekintu kye kimu, era obubonero bali mwe bayitira, era ogenda okulaba nga naawe eno obuloota. So ekyenjawulo nti tolina kusinza byabali biri byabali n'ennono zaabwe nga bwe bajja banonooza lwakuba babituleetamu eno, naye nga tusinza ekintu kye kimu, era ebintu bye bimu, era obutalabika bututenda obubuyabuya, kuba ffe twekutulakutulamu, ffe tweyawulayawulamu, ffe tukola empalana ne futwa, naye nga ekintu tusinza kimu, wabula tetweyagala. Omusiraamu ajja kugamba nti oli
oba ku mazambi oba ku maki ebyosinza gwe ng'owobuwangwa n'omukatoliki ajja kugamba nange sikusabira okitegedde ebintu ebyenjawulo bututenda obusirusiru kuba omusaayi guli gumu twava mu muntu omu tufena tuli baana bannambi okitegedde ebintu ebyenjawulo weebityo kakati mu mbeera eyo lwaki oloota emizikiti ng'oli mu lubaale ate nga lubaale agamba nti nno ezo zaabali lwaki oloota emizikiti ekabonero akakulaga nti tayito y'omuzikiti guli bali kye basinza naawe wano kyekikubanja ky'osinza okitegedde kikyo wakisuula ennono mwolina kinonooleza n'obuwangwa bw'olina okuyitamu obuwangwa bwo mu ggwanga lyo mu lulimi lwo mu nnono mwononooleza okuva ku bujjajjaabwe emabega ky'osinza kyekyo kye wasuula kyekiri ku mizikiti oyo nagga nti nze ndawula nze nakkange munyenye nakkira mu bwassemwezi okitegedde omuntu yenna aloota emizikiti obeerako amaanyi ga kabaka ndawula omuntu yenna naaloota entalabuusi obeerako amaanyi ga kabaka ndawula omuntu yenna naaloota abasiraamu ng'obalaba biki obeerako amaanyi ga kabaka ndawula omuntu aloota amakereziya obeerako amaanyi ga kabaka bulamu amakereziya ani nannyini kereziya liringa nga ddaalo kereziya kiringa kijja buli wosanga ennyumba eriko omusaalaba waggulu era amalaalo ge gabeerako emisaalaba amalaalo omuntu bw'afa n'aziikibwa baga nti afudde amaze ebibye agende abakane n'obulamu obuddako agenze mu ppolezesezo oba eggolezo ly'emisango kyebava bamuteerako omusaalaba nti afiiridde mu kabonero ka mukama waffe Yesu Kristo okitegedde gwe musaalaba ogwo avudde mu bulamu bw'ensi byonna ebitatereera agenda tambuza omusaalaba gwe agutuusa eri Mukama Katonda osanga ali wangula emisango omuntu bw'afa ava mu bulamu bonna nadda mu bulamu obuddako gwe musaalaba gwe bateeka ku malaalo lwaki omusaalaba gubeera ku kyaki nti omuntu yenna nayingira mu kyaki nti kiki ekyaleeta Yesu nti yajja okulokola ensi abantu bave yajja okulokola ensi abantu batule obulokozi badde eri Mukama Katonda okitegedde Yesu abantu ne bamwefuulira ne bamukuba ne bamutta abantu ne basigaza ekibi ekisikire nti tebaategeera Yesu n'olwekyo yabadda mu butalabika okubakuba ppaka kati omuntu ekimuyingiza mu kyaki ng'eriko omusaalaba ekyaki eringa ddaalo kyaki ya Yesu okitegedde kuba omusaalaba gwa Yesu ate omusaalaba gwe guliko nga kabonero akakulu okitegedde Yesu n'ajja yeefuga essinzizo akabonero ke kaliko ng'akabonero akakulu ku kyaki era akabonero k'omusaalaba ke kabonero kubattira Yesu ate ke kabonero akakulu ku ntaana ya Yesu okitegedde oba Yezu kakati buli ayingira mu kyaki oba oyingidde mu bwa Yezu oba Yesu okitegedde era oba ogenza okukuba amavi okwetonda ku lw'ebibi bye mwakola Yezu abaana n'abazzukulu n'abaliddawo ndooza bwe batyo babasomesa lwakuba nti tebasobola kubagaziyiza ekyo kyeki lwaki oyingira mu kyaki ng'eriko omulyango naye ng'omulyango osooka kubuuka musaalaba guli waggulu n'oyingira n'okutamya ku mutwe n'osinza n'otukamunda n'okuba amavi kyeki kabonero kyakali mu butalabika nti omuntu ayingira mu kyaki yeetonda ku lwekyo ekyaliwo first osooka kwetonda ku lwekyo ekyaliwo ke kabonero k'osooka ng'oyingira maaso osooka gayimusa ku musaalaba waggulu n'olyoka oyingira okwetonda ku lwekyo ekyaliwo kigambibwa nti abaana n'abazzukulu Yesu wadde yagamba nti basonyiwe kuba tebamanyi kye bakola naye mu bwakatonda ne kisigalawo nti basse omwana gwe nabaweereza oba omwana gwe nzaala basira muno baga Katonda tazaala tebamanyi bitabo bya vvanjiri nti oli yalagira ekintu ne kiba yasindika mwoyo mutuukirivu ekino ne kiba okitegedde oli n'azaala omwana ku lwa mwoyo mutuukirivu ebitabo ebito bwe byogera okitegedde kakati okwetonda ku lwekyo ekyaliwo nti kikolimo era bwe tudda mu bwakabaka bulamu waliwo ekikolimo wakati w'abo abaaliwo nga bayigga kabaka bulamu okumutta abaga nti ye walumbe kubanga bwe yanyiiganga abantu bagwangamu omuyaga endwadde okufa obubi bwe bityo abantu ne bamuyigga we yabulira teri yamulaba basangawo kinnya teri yasanga ku ngoye ze ennono teraga nga bwe balaga ku Yesu nti Yesu n'aleka akabonero ka mwoyo mutuukirivu n'alyoka alinnya mu ggulu n'omubiri gwe kabaka bulamu yabula teri yalaba ku ggumba lye teri yalaba ku nnyama ye era bw'atyo n'alinnya mu ggulu n'omubiri gwe
n'atulekera obutalabika olwaleero twetonda kulwa abaana n'abazzukulu olwaleero abaliwo omulembe guno twasobya kabaka bulamu twamunyiiza okitegedde ne tusigaza ekikolimo kakati tulina okutegeera kabaka bulamu okuva mu kitundu eky'amagombe kitegedde nga bali abaminsani baga nti Yesu bw'otegeera oba Yesu Kristo bw'otegeera Yesu Kristo nti ajja kukuwonya amagombe ajja kuwonya ekibi ekisikiri akuze mu bulamu obwa bulijjo ye kkubo ye mazima ye bulamu okitegedde kati lwaki tulandazze ku nsonga y'amadiini n'ennono nti twagala mujjemu ekyokuyiga lwaki ebibyo wabisuula lwaki walandagana ebyabali obadde okimanyi nti ebibyo byebimu byebiri era obadde okimanyi nti eddiini twazisoma nnyo ne tuzikenkukamu bw'oba onoosamira lubaalo olina kusooka ku risaaki olina kusooka kuba munnaddiini n'omanya ogenda okukola enjawulo wakati kubanga olina okunoonyereza lwaki batuga nti lubaale ye sitaani ate lwaki lubaale alabikira mu famire mwe tuva era bagamba nti amayembe ga kifaalu bagula magule amajiini osobola okukagula n'ogaleeta oba n'ogula omusambwa n'oguleeta eriyo emisambo egiriyo nti babakwata emisambo ba Tanzania oba luddawa n'oleeta amanyi ne baga gundi yagula obusajja gundi alina sayansi gundi alina ebimukolera ssente kakati ng'oggyeko ebyo ebigulwa lwaki omwana azaalibwa mu famire nga nsomi ate najja alabikirako empewo nga tebaazigula tebaazikola ki era lwaki batuga nti bajjajjaffe baalina ensinza yaabwe ensinza y'obuwangwa n'ennono ensinza y'obuwangwa n'ennono yaddawa lwaki ebintu by'owaka ebimeruka ewaka lwaki tubiyita sitaani lwaki eddiini etugamba nti ebyowaka ye sitaani lwaki batugamba nti ebyabalongo ye sitaani ng'ate okuzaala omulongo waswa weekanga omuzadde okuzaala omulongo babiri weekanga omuzadde ate lwaki batugamba nti bw'ozaala abaana abo ate bayite lwaki ate ebyabalongo bya sitaani era lwaki abazungu batugamba nti jangu ewaffe tubabatize ate baddire ebintu ggwe by'ozadde ate bagge nti biyise mu mpisa eno abaana b'ozadde baddugavu ate bagga baleeta eno tubaggyeko eby'obulongo okitegedde babatizibwe eno mu kizungu lwaki babatiza mu kizungu notababatiza mu kiganda ekiganda mbadde kye kikuzaala ekiganda mbadde kye kikyo ekiganda mbadde mwosibuka lwaki bakugamba nti bayise mu kizungu olifuuka omuzungu ogenda fuuka muzungu bayise mu kizungu bafuuse bazungu okitegedde ogamba otya nti jjajjaffe Ibulayimu ng'ate olina jjajjaawo Kaseekende ekigaana okugenda ofukamire ku malaalo g'abajjajjaabo kubanga omuntu tafa emyoyo gisigalawo ate n'ogenda ofukamire ku ntaana ekaaba no si kaaba entaana ya Muhammad kiki ekigaana okufukamira ku ntaana z'abajjajjaabo alina ogenda ofukamire ku ntaana ya Ngobya kiki ekintu kitono nnyo okutuula ku buliri kwefumitiriza kutegeera otegeere entaana kituufu zibaamu amaanyi nti ye kubanga omuntu tafa yenna muntu afa mubiri mwateekamu omubiri magumba biki naye omuntu oyo aliko emyoyo yadda mu bw'omwoyo Yesu bwe yali afa yadda mu bw'omwoyo naga nti ngenda kudda mu bw'amwoyo era mbalekedde mwoyo ennyama yange n'omubiri bigenze mu ggulu kabaka bulamu bwe yali kyetwandiyise ng'okufa oba okufuula embeera baasangawo kinnya ennyama n'egenda mu ggulu n'atulekera obw'omwoyo bwe butukuba okututuusa ku kino okitegedde n'omuntu bw'afa jjajjaawo afa nnyama ne mugiziika obw'omwoyo busigalawo bane mubeeremu kakati ojja kgenda ku ntaana y'abajulizi nti ono Ponsiano Ngondwe ono bazze kuketta ono Antanansiyo ono Mukasa omuto okitegedde baafa ogende ku ntaana ye musabe mukole kyekitali kibi okitegedde kikyali kibi ne kati amadiini galina ekintu kye gabakweka lwaki gakukkiriza ogenda ofukamire ku ntaana ya Ponsiano Ngondwe omujulizi ate ne gaggana okufukamira ku ntaana ya jjajjaawo Sebastian bane mubeeremu kakati ssebo anti kakati nze bwendandagga bwembeera naye ebintu era byonna mubiina okubifunamu ebyokuyiga okitegedde anaamanya ensi eno olina okuba nga buli kintu okimanyi kati tubasomeseza ku ddiini waliwo ensonga lwaki tusomeseza mu ddiini netusomesa ne mu buwangwa mufune enjawulo y'ensi njawulo ki eriyo abantu abaasikanga nga bazza waabwe eriyo abantu abeeyagalizanga ne bakusooza ebibyo bibi ddala kituufu ye sitaani lwaki ate tomuguze tokoze eki lwaki buli nnyumba erimu empewo era lwaki empewo tezitukkiriza kubba tezitukkiriza ebintu by'okukumpanya biki
Okitegedde era bazikozesa mu kukumpanya bebamanyi era olaba tebaziwangaaliramu ebintu ebyenjawulo. Kakati omwami ono yabuziza ekibuuzo, agenze ku lusozi asanzeyo kyaki, bantu abaloota kyaki, bantu abaloota sappule, bantu abaloota emisaalaba, bantu abaloota bafaaza, bantu abaloota babisopu. Okitegedde ekintu kyo bw'oloota faaza oba oloota kabaka bulamu, bw'oloota bisopu oba oloota kabaka bulamu. Okitegedde bw'oloota ekyaki oba oloota nnyumba ya kabaka bulamu, bw'oloota esappule abakugamba kwegayirira, okunyiikirira okwegayirira, akuloosezamu ebyo by'omanyi bye wakula olaba osobole okujjamu. Yoza ekifaananyi okifunemu photocopy. Okitegedde bwakuloosa sappule bakugamba okunyiikirira ennyo okwegayirira, bwakuloosa omusalaba bagamba kola nnyo okutikkuleko omusalaba, bwakuloosa ekyaki abakuloosa ennyumba ye, bwakuloosa ng'olinnye ku lusozi nga osanzeyo kyaki abakugamba ogende mu lusozi lwa kabaka bulamu ogende okolereyo byenkugamba nti bino. Bw'otuuse ku lusozi obadde ogenze kusimba bbendera nga myufu erimu site enjeru, oyo Kiwanuka ye nannyini bbendera, bakuyita ku lusozi lwa kabaka bulamu ogenda osimba bbendera ewa Kiwanuka ye nannyini zibbendera. Kyokka bbendera eyo bakugamba kusimba bbendera eri mu kikanga bw'olaba bbendera za Amerika bwefaanana, ogikozese ogitwale ku lusozi olwa Kiwanuka. Kiwanuka ayagala kukolera ekyenjawulo. Samirira lubaale okolere abaana b'omusingi ogujja. Ojja kusanga enkya nga mu abaana n'abazzukulu abavudde mu ntumbwe zo ng'ennyonyi bazifudde bugaali, naawe wennyini okwongera omukisa. Gege makulu ga bbendera eyo ya Kiwanuka. Naye bbendera gy'agamba okusimba ku lusozi eri mu foomu nga myufu, erimu akabonero ka sita. Bbendera yerabika eri mu mutendera ogulinga gwa bbendera ya Amerika. Kiwanuka agikusaba era Kiwanuka azituma nnyo abantu kubanga Kiwanuka gwe musambwa ogweyolekera mu bazungu. Okitegedde ogukweyolekeza mu bazungu gwe musambwa ogwoleka abantu abazungu ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo kabaka bulamu akuyita mu matwale ge ogende. Kabaka ayagala kumumanya okumubikka lwe lusozi ye kyaki, genda mu matwale ge ye kyaki. Okitegedde ne Kiwanuka akuyise ate obanga otwala ebya Kiwanuka ogenda nga n'ebbendera n'ogisimbayo ng'era eri muti waggulu era oleka nga yeewuuba. Osanzeeyo ebinnya bakugamba olina okubikka ku nnyanga za Walumbe. Okitegedde olina okubikka ku magombe bw'oba onoonya kabaka bulamu, bw'oba onoonya bulamu byebinnya. Osanzeeyo ekitundu ky'ebiddiba biringa ebirimu amazzi, kabaka bulamu akuteere. Bw'omala okumanya kabaka bulamu ate otegeere kabaka mukasa. Bwe bwakabaka bwa mirundi ebiri obukuyise. Sita ezibadde mu bbendera, sita kabonero ka kabaka Ndawula, ekimyufu mu bbendera kitundu kya jjajjaffe Kiwanuka, ebinnya kitundu kya kabaka bulamu, amazzi kitundu kya Basese, embuzi kitundutundu kabaka bulamu akuyitira omuteere embuzi ku lusozi okwo akuteere ebiramu. Omuteere embuzi ennamu etambula nga togisaze naye akuteere ebiramu by'onoonya omuli n'emyoyo gy'abajjajja bakuteere lubaale we mu mulamu nga mulamu. Omwana omuwala asibye embuzi ku ttale, kuba osibye embuzi ku ttale naye n'asiba embuzi ku ttale omwana omuwala bakugamba olitwala embuzi bbiri, embuzi emu ya kabaka bulamu, embuzi endala ya maama Nabinene. Abantu bano ne bw'obannyonnyola oba bategeera bwakumeka. Kati mubeerako nno n'omuntu nno gwe mutajja kusanga walala, nze mbabulira ng'asaaga. Era odiyo eno bwe tuba twogerera mu lulimi luwanvu kyetaaga n'obeera ng'ogiddamu emirundi gyonna. Okitegere nga tolina jjiko osobole okutegeera ensi eno kyeki. Ensi si kuleekaana, ensi bantu bagezi, abazungu bagezi. Ensi kubeera mugezi, ensi bantu bagezi okusobola okutegeera ensi eno kyeki. Abaagisooka baagifumba batya, abaagisooka baatufumba batya okututwalira mu nkwawa. Bingi nnyo, olina okuwuliriza amaloboozi nga gano n'obeera nga ng'ogaddiŋŋana okusobola okufuna okumanya n'okutegeera mu nsi muno. Ensi si kuleekaana, ensi si kubuukira gundi waabuukidde, ensi kutuula ku buliri kumanya kutegeera. Ate tukole nnyo ebyabajjajjaffe batuwe okumanya n'okutegeera. Bwe mutaakole era tujja babuliranga ebintu nga temubitegeera. Okitegedde bwe kityo bwe kiri. Abakuume liisodde n'eddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.